waliwo abageresa nga bakyusa ebintu bino ku mutimbagano nti olinaye wagambidde nti omugenzi abadde big boy afudde talina kalina olina gwasomerayo omugenzi nga tewali kalina nze nsoma bulala bwe mutuuka eri ne mukyusakyusa olw'okunyumisa naye nze kyensoma kyekyo nga bw'owulidde nsoma bw'owuliddeko wano ekiteekebwamu ti omuntu yafudde oba yafudde nga waliwo era ke nalaba nga bagamba nti ekyasse omugenzi ono kubanga yali yeyerusiza nnyo koto kweyerusa kussa omuntu kati nga kano koolaba kano ti omugenzi yafudde accident naye n'akawuka kabaddemu nze ekyo oyinza okisomera abantu mu lujjudde olwo nze nsoma bye bampadde bali naye nate n'okisanga nga bakitadde waggulu kunze wano anti yenze naye nze kanusi nange okufuuka serebu ku kyalo kino nange kinsanyusa nnyo bwe kiba nga tekimenya mateeka. Okay, right then omulungi atweba nyongera okwaniriza ku mukutu gwaffe guno ogwa Kookie Promotions wonna woosinzira okuba ng'otulaba okusinziira mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Amanya nze Semakula Janesha aka DJ Janepi n'olunaku olwaleero tusinzidde Kayunga Mbulakati ekyalo bakiyita ewali omukulu abadde trending ku social media ng'oyinza okugamba owange oba ali ku National Task Force kubanga buli wamu refreshinga page what mukulu Jjemba gwogwako. So tusazeewo tumunoonyeeko olunaku olwaleero abeere nga atuwa emboozi ye mukulu Jjemba yaani akola ki ye yakitegeddeko nti obudde buno ku mutimbagano atrendinga n'okusinga omukulembeze w'eggwanga so kale neegattaako emboozi egenda kuba mpanvuko nga tuwayamuko ne mukulu Jjemba. So kansooke muwe akakisa atweyanjulire atubuuzeeko tutandikirawo. Basebo nsanyusa okubalaba mu kaseera kano ewange wano mu maka gano mpitibwa Godfrey Jjemba mputeekako Matte junior kubanze ndi junior Matte ye senior yanzaala. N'olwekyo nsanyuse nnyo okubalaba nange okubeera nga munkyaliddeko naye neewuunya lwaki muzze okundabako kibuuzo tuzze okulabako olw'ensonga obudde buno bwe twogerera olw'omulimu gw'okola gwasinga okutrendinga. Kyamanyi trending okimanyi oluzungu obwedda mpulira olwogera bulungi nnyo sirumanyi nnyo naye obwo bugambo butamuze obwo bwombumanyi trending okitegedde okimanyi bulungi yo nkitegedde kaakati nimba nga njagala kumanya kiki ekigenda mu maaso wakati awo twagala kumanya mukulu Jjemba yaani nze Jjemba omuntu wa bulijjo elokoman a peasant in the village. Yes ku kyalo Mbulakati era wano wenzaalibwa ate era wempangaalira. Yes wano wozaalibwa ku kyalo kino ate wawangalira ne taata wange kuno kwali akyali mulamu waali naye nga mulwadde yakosebwa ali awo yagongobala naye nga waali kubanga tannafa. Yes mukadde maama ye yali yafa. mukulu Jjemba oyina omukyala ewaka wano tuli omukyala lwakuba nti akati ali mu ddwaliro waliwo omulwadde gw'ajjanjaba era Christmas yasanze taliiwo n'olwekyo ndiwo nzekka. So now I am not single and I am not searching. Yes kwegamba you're contented. I am contented. To searching and I don't search. Ne abaana social media ndaye bagamba mukulu Jjemba oyo akyalimu ekidaala abaana abato abanyirivu e Kampala eyo gye balimba leseyo nga bakwepikira banepikira naye size si yeeyo tokyalina mu mbavu weziri kuona aliwo naye kweze kwaba abeeyo simanyi nti nzisobola oba batidde nti babbeeyi bayinza osaba ebintu ntwawo ebintu sikibano gyetuli tetuli bubi nnyo wadde tuli mu kyalo. Tulina mukulu Jjemba ku kyalo Mbulakati tuwayamuko naye omukulu atrending nga tumalako omwaka naye baba yakubye hit ku mutimbagano okwo omuntu eragadde okumanya olina abaana mukulu Jjemba. Newa abaana nga 11. Lwakuba tebali wano olwokuba bwe bakula abamu bagenda ne bakola emirimu abalala ne bafumbirwa n'abalala ne babeera gye babeera. So naawe bwenkula baseetaaga bo mba njagala ndi obulamu nga tebaliiwo. Wegamba life okyagirya ate lwagisigirya sekukulu wagispendinza otya obulamu era nabaddewo bwomu wano kuba nina ebintu byange byenkuuma ebitansobozesa kutambula ng'ebisolo n'ebintu mu nnyumba abantu obubbi bungi nnyo mu byalo muno nokyo bakusanga nga toliiwo baseereza ligenda mugga okumenya ne batwala ebintu. Chairman wuyo wali kyogamba security tagikolako. Chairman security agirina tugirina gugu naye wabeerera ewuwo ekiro saa 6 baba bakututte. Twagamba mukulu Jjemba yasoma nasoma nenkoma mu senior form mwaka gwa 1976. Yes mbeera yaki yaliwo okubanga koma mu senior 4. Mbeera eyo ebiseera ebyo
obutangaavu mu kumanya bwali tebuliiwo ku sayidi yanga asoma ne yali aweerera atya tinze bwe nasoma nentuuka nga bwe nsoma nentuukaawo nga mmanyi nti olwo ebintu byonna biwedde so nga nampeerera yali tamanyi nti nsobola okweyongerayo eiza correspondence ko sobola okweyongerayo nga ate ne ssente twali tuzeewulira wakati awo nga tumanyi nti tezijja kukendeera nolwekyo okugenda mu maaso sente okuzeewulira ekitegeeza famire gyovaamu ngagga mukulu Jjemba akasente yali ngagga kaaliwo by then naye kati kakende naye nga we nabeerera sente zaaliwo eziri mwakolanga mirimu ki muzeeyi wo taata muzeeyi wange yalinga mulimi naye nga alina essamba y'emmwanyi nnene ng'evaamu sente ezitubeezesaawo nange era kwe nasomera okutuuka mu siniya 4 omuyambako okulangako ku mirimu gy'ewaka omuyamba awaka nze nalinga musome nga bwe nkoma mu holiday era tukola emirimu egyetaagisa ng'omuwummuze oluvannyuma nenzirayo ku ssomero nga maze okukola emirimu walinga mu kisulo ekitegeeza boarding nalinga mu kisulo nga tukomawo ne tuwummula ne tuddayo bwe tutyo wafunye kusoomoozebwa ki okuba nti wasoma paka mu ddaali ya siniya 4 oba oli awo watuuka ne wejjusa mu bukulu nti wali wagedde okweyongerayo okusoma obutasoma bagamba buluma okuze natuuka okwetaaga okusoma okweyongerayo ng'ate ndabika sinze nsaanidde so ng'ate naalibadde neeyongerayo kubanga kati abeeyongeddeyo balina we bali nze ate we siri so ng'ate nze mu kusoma kwange awo we nali nsobola kubanga nali mugezi era nali nsobola naye akasente kano nga mmanyi weekali tekajja kuggwawo naye mpa ku mboozi evubuka omaze okusoma siniya 4 biki bye waddamu okukola awo we namala okusoma siniya 4 olwokuba nti sente zaaliwo banteeka ku sitowa y'emmwanyi nenzigula mmwanyi z'ebiseera biri tezaalinga zino ez'okugula mu malebe wano ng'obeera ku sitowa n'ozigula neera ng'ofuna ate twali mu biseera ebyo twalinga mu cooperative akasente ka muzeeyi twalinga mu cooperatives okwawula kuli mu biseera bino this good present time wali okwawula nga tekuliiwo nnyo nti omuntu era singa nali kwali bino mu kwawula nalibadde wala nnyo kubanga abaawula kati bagenda naye twali awo oba bajega batuna abaana abayita baki nga sente tuzizanyira mu buzanyizi tetumanyi kye tuzikozesa wakati awo ne tusigala nga tuli mabega bwe tutyo okusamba okugenze ku dduuka ly'emmwanyi wakolawo bbanga kyawo awo nakolawo 76 nvudde mu ssomero kati 78 79 kati 8 nengendako mu bwa sentala mu katale nenkolayo akati ate 82 nenkomawo mu mmwanyi kati biseera ebyo 85 ndowooza 86 omukulembeze we yawangulira kati ne beetaaga ate sentala omumanyirivu era yali nze nengenda mu bwa sentala akati bwe ngenda mu bwa sentala kati ataawo mukulembeze n'agamba nti obutale bujja kubeera nga bubeera tendadi nga sekinoomu yapangisa kati ate olw'okuba nti era baali bamanyi nti ndi mumanyirivu sekinoomu yannonanga ne mukolera nannona ne mukolera n'okutuusa leero bwe kiri ng'era tulina omwami oyo chairman tukola omulimu gwe gumu wayogedde wali kantu nga tutandika nga weeyanjula nti gwe Matte Jjemba Junior noyogera ku Matte Jjemba Senior Matte erinnya lya muzeeyi Matte erinnya lya muzeeyi yanzaala kati nina omuyita senior kubanga senior abeera seniority junior nze mwenva mbeera junior wansi yes twogere ku mulimu gw'okola okola mulimu ki ennaku zino era mbeera wano nennima nengendako mu butale nenkuŋŋaanya ku ssente bwe ntyo mu biseera by'obutale mu bulo markets era emmwanyi nzaba naawe ezo oba ogenza okufunga zino mba ngenda kuzinoga nakulima kuzirongoosa gwe mulimu gw'okulima akati okulima kulimu pieces bbiri number 1 waliwo commercial farming newabaawo subsistence farming okyabijjukira ebyo subsistence farming yeeyo okulimwa emmere n'ogirima nga nnyingiko kale n'ofissaako n'olye n'otunda akati ate commercial eyebeera business oyinza okulima nti kasooli oyo wakutunda ne botomulyamu that is commercial cash crop economy beera mumwanyi kubanga emwanyi tebagireyo already ojjamu ssente bantu bwenkimanyi ojja otya okubanga otandika okubanga otrending obanga olabye bwensi yonna yonna ku mutimbagano ekifaananyi kyo bera kitambula nnyo ng'oli mu kasaati kano kenyininyini k'okubyako omulembe nga bassaako ebigambo eby'enjawulo ebisanyusa abantu n'ebimu nga sinze mbyogera olabyeko ekitegeeza ngenda nsoma ebintu bino ku bafu ababa bafudde
nga omuntu bw'aba afudde ogenda n'osoma ebirango ebyo autobiography y'ebiki kakati neeno appreciation abantu gye bakuwa nti neebaliza abantu ku kye bankoledde byebyo byensoma zempapula ezo kondabyeeko wali kendabye kakati okutandika okutambula kuno naawe okuleeta kyendowooza naliko omwami omundowooza naye yali sireebu erudde yenanjwenge kati bwe yafa omukulu Kyagulanyi yajja kati abantu ne bakubawo bifaananyi bingi ate nze nali nsoma ndowooza naye akafaananyi koolabye omukulu wa Kyagulanyi yali azze okuziika wali okuziika omusajja oyo ng'omusajja oyo yafa yalina mutabani we oyo Kyagulanyi yajja teyajja ng'omukulembeze njala mu nkotingi era wabula yajjanga ajja okuziikirako omukungubazi okuziikirako mutabani we oli gwe yali akolagana naye ati awo wemanyikira ne bankubanga ebifaananyi nange byesimanyi ne mu vidiyo ne babukwata nze ngenda okudda nga mbadde mbulaba ku smartphone ezo bandaga naye ate kati neewuunya ntuvuddeko wano nengenda ekyerima naye nga buli omu antendereza butendereza nengamba nabadde ki okuntendereza okusinga pulezidenti w'eggwanga nakoze eki kati awo nga bangamba twakulabye eggulo wafuuse ensonga biki kati nga simanyi kiva ku ki era nange kyenjagadde okumanya kyakuyisiza kitya ng'omaze otegeera nti guli bwe gutyo kikyampisa bwe kityo nkyakyewuunya ate nkyakifunamu okutya nti obaoliawo mu maaso kinambeerera kibi awo bwentyo naye nga nze sinnaba kubaako nakirala nnyo wakubye kujjako nkyatyatyamu kubanga buli woyita bakutendereza ogende kayunga gwe mwerere bw'otukawa gwe mwerere abe ali mu gyowulire nakasongola waba bakubire n'amasimu kyekiri ku kyalo nange ntidde kati abayitawo ne balaba emmotoka bagamba kiki kati awo nange nkyalimu okutya omulimu guno omaze ebbanga kingi okukola just myaka ebiri 2021 wensinze kugenda nga nsoma ebintu ebyennyo ku bafu ekirowoozo kijjawa ekirowoozo okay taata wange yasomako ebintu ebyo ng'akyali mulamu mugumu kati nange neŋŋamba naye nga taata bwe yasomanga ebintu bino nange abantu asoma ku kyalo era ebintu bino bwe yabisoma nange sisobola kulabako nga bwe yasoma nenkwata nensoma kati abantu ne banzikiririzaamu nintandika okubaweereza tukyalina mukulu Jjemba tubayamukko naye ku kyalo Mbulakati mu district y'e Kayunga era nga nyongera okwebaza gwe natulaba na subscribe ku YouTube channel yaffe ya Kookie Promotions nkugamba nti thank you very much nyongera okubanga otambuza linki tujja kuba tukuleetera abantu ab'enjawulo boolaba abaliko si mu Uganda wokka wabula okwetoloola ensi yonna so mukulu Jjemba wali wano ndowooza emboozi ojuwire ekyagwa amakerenda era tukyayongera okumunnyonnyoka yaani kyabeka muvubuka wo Mzee wali muntu waswaga akantu kano design kyenu akantu kano si kapya nnyo era tekewunyisa nnyo kubanga batera okubutunda ne mu butale gyembeera naye ng'omulimu gwako guba kutereka kasimu butakwatakwata mu nsawo olusosula sente kati wano obeera polayi ng'okatadde wano akati nga gwe wookolera oti zikugwako nze wano ngira bugizi nti nga nkola nti no so naawe kano katereka simu okusinga gwe mulimu gwako naye ndaga muntu kati ze tulina bakubuuza ogijjayo bujja bwoti gwe mugaso gw'akantu obutatawaganya kukwatakwata muno olusosudde sente mu ngeri eyo wabaddeko ku TV emu olunaku lw'eggulu kyakwisiza kityo okugenda ku mpewo nze ku TV saalabye nganze paso gundi physically nyabandabye be banyumiza kasimanyi oba nalabise ntya oba kyalabise kitya naye nga buli wentuuka obwedde obudde olukedde bali ku ekyo sireebu biki ate sireebu sikitegeera nganze bwe nenkana sireebu sikimanyi kitegeeza ki omututumufu yabeera sireebu akati byanjawulo mulimu celebrity mulimu omuntu ali popular mulimu nali prominent kakati nze ndowooza weneewunyiza neewuunya era nkyakyewuunya kubanga nakati buli wempita bangamba oliawo celeb oliawo kiki kati nange simanyi kivaamu walowoozezaako naawe okugenda ku mutimbagano ogulewo omukutu ogugwo tube nga tugoberera ogwa mukulu Jjemba enteekateeka eyo simanyi nti njirina naye bw'obeera ng'onneesize gwaze kati nondabamu omulamwa nti nsobola okubeera influential mu bantu more influence than nsobola okikola yes Kookie Promotions ogamba kyawo ensonga tugera gitunulamu tukoze eki nga tumaliriza ka interview kaffe kano Mzee simanyi oba ka interview n'akayita kubanga interview ziba nzibu yes nze ngamba wakayise dda ate ntya awo tukamuziza abadde engeri eddamu ebibuuzo nze ngamba wakayise dda senga oli avayo n'agamba nti akuwa omulimu gw'okusoma ebirango ku radio osobola gukola
okukuba oluganda lugamba okukuba kuseereza erigenda mugga kubanga okusoma obusomya ebirango ate ekyo kubanga neeno gyendi nsoma birango kumpi bifaananako katono kubanga ogga nti n'otandika ebirango nga bw'obimanyi ku mpewo ate nakyo kitwala dakiika mmeka kati kyoba okola abantu sooka basampulinge tugambe interview yaffe yeeno omukulu agenda okuwa omulimu akulaba kaakati sooka omulage kyogenda okukola soma ekirango gwe oba osoma kyakyo oba kyamufu waawa oba waawa simbwa kirango ng'ekyokusoma omufu oba biva biri mu nnyumba bijje mu nnyumba temuli naye njagadde kumanya nsome ntya oba osoma kyamufu oba osoma kyaki kinakwanguyira ab'enju y'omwami Godfrey Teeke n'essanyu lingi batuuse okusiima kwabwe eri abantu mwenna abazze okubaziikirako omwana waabwe yabafuddeko kusingira ddala beebaza abataka omutala guno gwe tuliko olw'ebyonna bye mukoze okubasuza okubakumakuma okuba n'ebirala abakyala babeebaza olw'okufumba okuba akadde eri olubuto abasawo abadde bajjanjaba ko n'abanaddiini abalyoyi b'emyoyo mu kulyowa emyoyo kuno njagala munfune bulungi nti abasinga obungi temumanyi nti baba tebalyowa mufu afudde omufu afudde abeera kisasalala yagenze dda baba balyowa ggwe bakutegeeze kiki ekyokukola era naawe olongoosa ate ekkubo erigenda mu bwakabaka abalala amakubo balowooza gakugenda mu mwenge naye nga lino liba kkubo lya mu bwakabaka kale n'olwekyo basiimye nnyo ebyo mubakoledde akati naawo omwami ab'enju y'omwami Sande John Kyambadde bonna batuusa okusaasira kwabwe eri omwami Godfrey Teeke olw'okufiirwa omwana we kitalo nnyo babasaasidde nnyo era ne babagumya nga babasibye ekinyu ekyokusaasira ne Zabbuli yana mu 6 nga bagamba nti Mukama yawa era yajjawo bakute mu nsawo zaabwe ne bajjamu olubugo lwa siringisa emitwalo 4 ko ne looti emu Mukama bw'atyo bwageze mugume ataddeko omukono gwe mu nsonga eyo ye Sande Kyambadde John ku lw'ennyumba eyo yonna ago mawulire ga kusaasira kakati ebyafaayo by'omugenzi omwana ono abadde muto nnyo sikikiwa nti alina nnyo ebyafaayo by'oyinza okumwogerako weero kiri nti yazaalibwa mu mwaka guno gwennyini 2021 mu mwezi gwalinganga gwa 8 kitegeeza ku nsi amazeeko emyezi 4 era amannya abadde ayitibwa Nalule kubanga abadde tanabatizibwa nkakasa nti mu kusoma okw'omulembe omwana omuto tabatizibwa okujjako nga kubanga Bayibuli ekugamba nti akkiriza n'abatizibwa alirokoka omwana bw'omubatizanga muto aba takkiriza nze bwe nsoma bwento era bwe ntegeera n'olwekyo awo tufunawo mannya ge buzaale bwe n'olumbe olumuse gubadde musujja omusujja ogwo ndowooza gubadde gwa mu bwongo meningitis fever gwe musujja ogwo gwa musse mwebale nnyo bwe muba mutuuse mu batulabire era mutwagalize kye tubaagaliza Mukama bawomukisa era abakulembere wabanye mukulu Jjemba nasaako omukono mukulu Jjemba Matte Junior nti nze Godfrey Jjemba Matte Junior as usual naye olina ke wasomyemu akoluzungu katwe mu luzungu nakisobola ekyo wasoma ekirango mu luzungu nze nkwinamu bwesige wasoma yogera mu Luganda nga bwe n'aba nti oba nanga muntu oba kindi njagezaako mu luzungu bwe naalemwa abaka abooluganda n'ab'emikwana bali wano dear friends and dear friends and guest of honors we are hereby invite you to a burial ceremony which will take place tomorrow at around 8 p.m. Okay. 8 p.m. No, 8 p.m. 8 p.m. musaa 2 ez'ekiro omukulu Jjemba. 8 p.m. anti tegeeza saa 8. Inakuba 2 p.m. 2 p.m. okay. Yes. 2 p.m. Kirango kiki wali osome n'oterabira oba kufa kikwali obaddeko n'oterabira gamba tubeera ku mikolo egy'enjawulo ne wabeerawo abantu ab'effujjo wabeerawo abantu ogenda bagamba nti ku mukolo tekuba musiiwuufu n'ogamba nti omukolo gwe gundi ogwo sirigwerabira olw'ensonga bweti ne bweti tewali nnyo omukolo gw'amaanyi gw'oyinza gamba nti
guba guno kubanga kusinga nze ntera kubeera ku mikolo gya kuziika ate okuziika tekubeerako ekyo kubeerako abantu babeera solofu babeerawo nga bali mu kukunguba tukubaako bakola nnyo fujjo mpozi effujjo lye batera okukola ate abasinga obungi eryo libatataganya saawo y'emmere bwe beetuusi bateekawo awo ngeri y'okugamba nti tugenda kulya mmere kati awo effujjo lijja kubyema abantu emitima gyabwe ne gibeera diverted ku mmere naye nga tewabaawo nnyo ffujjo ddala ya tulina mukulu Jjemba tuli ku kyalo Mbulakati district y'e Kayunga ani akudesigninga obwambalo buno nze buno bwambalo ngula bugule ng'omuntu nga nawe bwagula kano ne nyambala naye tebubeera design gisimanyi mukatayo ko mbulo ngayo wangana ko mbulo nolonda ne tulonda yezi sati zaffe nze nenkomo bwe banene nengisirimingamu nentuuka nga bwe nenkana ze zino yes okay bisabye ebyeddembe kikyotera okukola nga tosoma birango toli waka wano mu nnimiro obudde bumala otya terawo okubeerawo nga tunulira ennimiro yange nempitayitamu mpa waggulira ku mwanyi nempa ku bisolo byange amazzi gye biri eyo bwe ntyo obudde nga obudde nga bwe buziba ate obudde bwe buziba era oba olinda kimu kulya mmere kwebaka mpozi n'okuwuliriza ku mawulire singa oba olina rediyo nakulabye ku bufaananyi obadde butambula era ng'oli musajja agoberera amateeka ga covid-19 masiki ng'ogirina okay olw'okuba muŋŋambye nti ne bwe tebeerako kusokka ate nga nawe togirina anti fe batugema dda nange baŋŋema naye gyeri mu nnyumba nsobola ogireeta ne ngiteekako yes omulungi atweba tukyali butereeva mu kyalo Mbulakati Kayunga district n'omukulu Jjemba Matte Junior senior tugambye naye waali akyaliwo katonda akyamuwadde ekisa akyaliko ku nsi mpolampola Mzee taata ne Junior waali naye akyatambuza mpolampola emirimu nga mulabe eyo so twasazeewo tumukyalireko olunaku olwaleero tube nga tuwayamuko naye kati mukulu Jjemba tugenda mu maaso kusomoozebwa kikwosanze mu mulimu guno gwokola kusomoozebwa kwensanze nti abantu banfunyemu obumanyirivu ate nembanga ntera okutambula buli awali afudde kitegeeza oluusi nfuna okusomoozebwa nga eggaali eyo yonoonese nentambuza ebigere kale singa nyambibwa nemba nti nfune quick means kagamba bange epikipiki ngeeyo esobola okuntambuza nentuusa mangu awantu mu ngeri eyo so n'essimu entaataaganya kubanga oluusi essimu twalina wano simu bbiri emu ne bagitubbako ate nensigala nga tukozesa essimu emu n'omukyala ate ng'omukyala simu yagenda nayo mu ddwaliro woneetagira nga ate ogikubye oli yajja ogikwata nga ate tategeera amukubidde so kineetagisa eyange ku bwange in person nga njirina so n'ekirala kati bw'ojja wano bwoti n'osanga ennyumba ng'efaanana bweti kiba tekiwa bulambulukufu bwamu kiba kyetanga n'ennyumba gy'ensulamu eri up to date ng'ennyumba ya slab bwe yali badde kwe kusomoozebwa okwo kwendaba okulyawo so abali ebanaye mwekwatekwate isa akabbo ensonga mukulu gya mugitegedde twetaaga kapiki kagali kamanyi okufa kapiki tukamala twetaaga ennyumba yeggwe tugenda gibalagako wano mpolampola yakola omulimu yasereka dda erikola plate gitungirira kuba plasta madinisa nga serebu ayingira yebaka ensonga endala ebadde ya simu olukomo nti wemunoonya essimu omukyala yaba nayo so senga tuba tusobodde mufunya akasimu akake tuba nga tumufuna obuyambi buyita okwo ate tumufuna direct so ze ensonga ezirina okukolebwako omulimu guno mwami Jjemba ogukola kubanga taata yagukolako oba nawe gukola kuba ogwagala omulimu guno sagukola nti ngwagala naye nagamba kangezeeko nga taata bwe namulabanga nga ndi muto kati nga bwolaba bwe bandaba kati nange nafuna nga nange bwe mbanga nsobola okusomera abantu bintu bino taata yasoma kangezeeko kati bwengezaako ate nembufunamu obumanyirivu gwoguyise mulimu naye ku lwange siguyita mulimu olw'ensonga nze mba ngenze nga omukungubazi era n'amabugo gano nensooka nengawa mbali akati olw'obumanyirivu bwe bandabamu banneeyambisa ne bampita nembeera nga mbayamba so omuntu ajja kutwala eri nti omusajja akola omulimu gw'okuzika bamuwase sagusomerera it is just a talent nti bw'oba omaze ayinza okukusaasira n'agamba omusajja ayogedde nnyo yakoze dda kamuweeyo ku lwendo lw'amazzi nakwata mu nsawo nampuwa olwendo lw'amazzi gwe lwotomusabye omanya lwotomusalidde nti bwe ruti
ogenda okwetegereza nga akuwadde olwendo olusinziira ku kyokoze nga nawe bw'onodda eka n'omukyala eyasigadde awakoba omwana ajja kusobola okunywa ku kasukaali nagenze ku bino naye ng'era ayinza okukubuuza nti ebintu ebyo bikubuguutanya ng'ogende obifunamu ki naye ngamba sibifunamu bufunyize ngenze kuziika bwentyo bwe muddamu mukugenda okuziika nenfunayo abantu kuba eno ebeera okugamba okuweereza buno buba buweereza oba oweereza buweereza naye kiguba mulimu oli gwanagamba nti ndooza akola mulimu ndooza afuna omusaala nedda omuntu akola omulimu abeera paid afuna omusaala oyinza okwebuuza tewali baddewo ngeri ndala yonna oba tewaaliwo mulimu mulala gw'osobola kukola mu ngeri ya buweereza nga si guno era bwe gubaawo ngusobola kuba guno si mulimu era bwe mbanga ngufunye nti nawe ndaga guno si gwe guŋŋa nti ng'ate ngulesi nze mba ŋŋenda kukiriwa wenfunira sasa tugufuula omulimu n'ogufuula omulimu ate awo nakyo kiba kirungi kuba mba mmanyi nti mulimu era nsasulwa nenyongeramu n'obuwaayiro bwendeseeyo bwe kisobola kukola ki kuleeta kiwedde kati mukulu Jjemba abadde akola buweereza katugenda gufuula mulimu mugufuula omulimu twetaaga obwambalo obw'omutawaana si bwe kiri bwe kiri sebo serebu alabike bulungi era ndowooza nsobola n'okwongera okusirimbinga mbeere nga nsirimbingira ddala okusinga bino ebigira bito mukulu Jjemba nga tumaliriza twagala kuta obuntu buno obedda waliwo abagereesa nga bakyusa ebintu bino ku mutimbagano nti olinaye wagambidde nti omugenzi abadde big boy afudde talina kaalina olina gwasomerayo omugenzi nga tewali kaalina nga bwe mumanyi nti naawe ng'oyinza okubeera mu ngeri y'emu eyo ng'oyo n'omulala bwe mumala okunzijjako wano mulinamu bwe muteekamu omuntu bwayita fulamboya nti fulamboya nti tamu ze zisanyusa ze muteekamu nze zesomye nze nsoma bulala bwe mutuuka eri ne mukyusakyusa olw'okunyumisa naye nze kyensoma kyekyo nga bw'owulidde nsoma bw'owuliddeko wano ekiteekebwamu ti omuntu yafudde oba yafudde nga waliwo era kenalaba nga bagamba nti ekyasse omugenzi ono kubanga yali yeyeerusizza nnyo kati okweyeerusa kussa omuntu ebyo tebyali bigambo byo tebyali bigambo byange wabula nange simanyi gye byava naye nze ago naawe nkusomeddeko wano obaddewo nensoma nga bwe kibadde owuliddemu akagambo nti olumbe olwasa omwana ono kwabaddeko kwejalabya kwa muzadde no naye babugiteekawo nti omwana ono olumbe olumuse kulya sente za transport kati waliwo era gye baateeka eri gye twali nti sipiidi yali avuga nnene nnyo oba yali yaki so ng'ate oli tiyafa sipiidi yafa naye kati obugambo obwo simanyi gye buva naye ndowooza buba bwammwe mwe mubusaawo mu ngeri eyo ey'okunyumisa esebo waliwo ne kano kati nga kano koolaba kano ti omugenzi yafudde accident naye n'akawuka kabaddemu nze ekyo oyinza okisomera abantu mu lujjudde olwo nze nsoma bye bampadde bali naye ng'ate n'okisanga nga bakitadde waggulu kunze wano anti ono yeggwe anti yenze naye nze kano omugenzi kano sinze n'akawuka kabaddemu naye ate ekirungi nti gye bankubira ekifaananyi kino ne bye nasoma tekaali kaako bali bamanyi nti bino bina gye twali oli omukulu kati jamu mukulage wano omulabe mu kifaananyi mwali ogera munda soko sibula abantu ati mbadde sinaba kumanya nti nja kumukulaga nga tumaze naye nga tusibula abantu chairman kajja atubuuzeeko atubuulire chairman ajje emirimu gikola otya ku kitundu beera naye wano kumpi yes chairman soko buze kwa twabase basebo ne bannyabo abagenyi baffe abatuuze abaami n'abakyala nsanyusa okubalaba amannya Sande Kyambadde John ssentebe w'ekyalo kino mukulu Jjemba omusango takukyalo kuna mazeeko bbanga kira emirimu agikola atya akolagana atya n'abatuuze mukulu Jjemba ono ebbanga lyemulabidde ddeneko kubanga nsinga ku myaka ndowooza mu biseera ebisinga obungi n'emirimu gyenkola ya traininga naye si musajja wa mutawaana era si musajja muzibu ebintu ebyakola byerufu ng'owulira otya okubanga wena serebu ku kitundu ky'obudde buno kiba kya mukisa mulungi nnyo okufuna abantu nga bano ku kitundu kituwa ekitundu kyaffe okugenda nga kitutumuka nakyo nkiwulikika mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi kuba katwali tetukisuubira naye kakati ndaba kati we kituuse kikutteyo mbula kati afuuse mbula kati awulikika era ategerekeka mu bitundu ebisinga obungi kati obadde mukulu Jjemba akola ku nsonga y'obubbi chairman ababbi tobakolako kale ababbi abo bw'aba aboogerako si kikyamu kubanga akiraba
niwankubadde ye mwenyine mu nimero ye aliwo abamuswama mwanyi ngo babunoga ekiro kasooli ngoyo bamumenya naye ekyo mba nkissa ku gavumenti nti yebetwongereramu amaanyi okusobola okunyweza abantu abasobola okutya okulekera okututulugunya mu mbeera ey'engeri eyo era singa poliisi enebefuddeyo netuteekeramu amaanyi ku nsonga eyo nkyo nti obubbe bujja kuggwawo. Mu bufunze mukulu Jjemba mu describing oba mukusigira bato ekifaananyi mukulu Jjemba yaani era muntu kikaaki? Mukulu Jjemba musajja ayeesobola ye muntu ategerekeka era bw'obanga omuyise ngwena kyomwagalako ye muntu atasala makoona ate erya nkuta mu kwogera ebigambo bye era ndowooza mbiwulidde ebigambo bibadde birambulukufu bulungi nkakasa nti singa muba mumukwatiddeko ayinza okwogera ebisingako awo okubategeeza n'ensi yonna nemutegeera okusingako wano olwaleero. Mukulu Jjemba obugambo obusembayo okukatiriza ensonga akasimu okeetaaga entambula ogyetaaga ennyumba tugimale obeerenga serebu. Abatuwuliriza mwenna nsanyusa okubalaba mu mwaka gano naye nange nensanyukira ddala nti nange nfunye omukisa okukyaza abagenyi abalinga mmwe nange okufuuka serebu ku kyalo kino nange kinsanyusa nnyo bwe kiba nga tekimenya mateeka ate mu ngeri y'emu bwe nfuuka serebu kate ekirungi muzze ne mulaba awaka awaka bwe waba nga wasingako wano kulabika obulungi nange ate kimpa amaanyi nti awo serebu waffe ddala y'oyo ne bwe mba ntambula mba siyisibwa mu maaso kugeza ati ozze n'olaba ennyumba bwefaanana weetuuse awo ensi tuli kika neegira entambula ayinza okunkalira akagaali okalabye naye bwe mba nfunyeemu ate akadduka akasinga awo mirimu ngikola bulungi era nammwe nga bwe muzze ne mundaba ne mulaba kyendi bwe babaawo ekyetaagisa okunnyongerayo era nsobola okukikola n'amaanyi. Tugenda kufunira manager. Kunfuula manager bakunfunira manager. Kunfunira manager. Kino timbagano ogende kwa abantu bagoberere bulungi. Era nange ekyo nkyeyanza kubanga ekintu omuntu atandika mpola basooka olugero luga nti basooka kwavula. Omwana asooka kwavula n'ayeetengerera n'atambula. Tusooka ennyumba tusooka entambula. Jamani olabye otanyambako ku kintu kye. Mpozi ndowooza ku nsonga eyo ekyalibadde ekitufu kusooka kumufunira mpuliziganya kubanga naye mulewe mutuukira wano nga mumwetaaga ya mpuliziganya wakati waffe naye okumuzuula tebibadde byangu ate Mukama n'atuggulirawo chance nti mutuukidde ku muntu omutuufu okusobola okumufuna kati empuliziganya bw'ebeerawo ekyalibadde ng'ekiddako ekyokubiri entambula ajja kuba asobola okutambuza bulungi amawulire gaffe gano then oluvannyuma tulyoke tutunulire ebikwatagana n'awaka. Tetujja sukka waawo of course tujja batuddamu olundi nga tulina omugenyi omulala naye mukulu Jjemba Emboozi wetu bwe badde na kangene nange osanga luli boolo n'asomako ekirango nti owange ekyassa omugenzi kola interview ya Jjemba okitegedde ennyumba yange nawe yalemera singa ekwatirwako neggwa nakyo kikola amakulu amatuufu esigala wano naye ngaobedde nakitandikako emulekitamaliriza bumaliriza kutungirira netuuka kuli ngaera bwokiraba kizibu nnyo nti ate ogenda kuva wansi naye yagala kusitula busitula bwetira nga bwogirabye eno yo wangu eno bagituusa okujjako saidi eri ne saidi eri wano wosi walibatulongosamu nakuteekamu enzigi zino namadirisa nga nyingi mweno olwedde gyensulamu banjirekera abaana abato nebasulamu zenenzira mu nnyumba yange kakati mpozi n'ekirala empuliziganya amangu ng'onetaaga oyinza okumpa empuliziganya osobola okumpa ku gundiyo nange nemba nga tuli mbako mukutu nonkubira nenkutegeeza kiki ekigenda mu maaso mu kitundu kino empuliziganya nayo ekyantawaanya